tuba tuli a weekend anko kuku yeddi sijjo jo mukwano gwo former boss gambo Akyogedde matakyali mukwano gwange kati nabitadde ebyo Bryan si mukwano kati nabirese olwo lugina lugadde anko bawanyize anko bawanyize omanyi nze ekimmenya kiri kimu and I think kati nakinogedde eddagala oba nakinogera eddagala olina okubako wootuula nogera nobeera wekka nonywa oba bbiyawo oba n'okwatakwata ku mabeere g'abakazi bwotyo. I'm telling you waliwo kye bakweka and maybe okwogera Kasuku yabadde scapegoat nange kyendaba okitegedde nti ku social media oli ajja kwagala okuteekayo Kasuku emboozi okutambula kuba bw'otunuulira era ku social media ekiriko emboozi yennyini Bryan White gye yayogedde teriiko tetambula ne paati eno we bayogera Kasuku nga kuba erinnya Kasuku lyazze nga terina nawe likwataganira oba okitegeera kuba waliwo omuntu azimba ekintu ng'akijja mabega eno noga nti akulaze nti omusajja yakola okitegeera but out of the blue someone was ranting bakasuku mwalidde sente not even 5 seconds oba okitegeera so zibeera naŋŋamba mu kulowooza okukwe nti omuliro ogwo gwe bagamba gulabika okuba nga waliwo omuntu omulala eyabookya okitegedde kati nga baagala okuggalirayo ekyo ne bajja ne bateeka waani Kasuku focus edde wano ngera bolabo ebadde ekola ki naye ku luno sigenda sirika okoye era ensonga kinasazeewo nenga nti ngenda kwogera kuba kati ekituufu ekiriwo kale ne bennandibadde nga nsasuddwa waliwo ekyogerwa ekitabaddeewo omuntu yajja yafa because omuntu yajja yafa okitegedde the father ayogera the mother ayogera the family ayogera kuba waliwo omanyi woogambira omuntu nti oyo yalidde nga bekikwatako teboogera naye gwakipika ennyo gwayogera naggaddewo kuba kati okujjako okwagala okubeera nti nkyesiba ku muntu nina ekizibu kimu the same thing happened ku bino ebintu bya rape nabeerangawo mumukuba bengezaako baga mumuleke okitegeera ate beyavaayo yayingira I don't know abantu kale oluusi bembeera njagadde nnyo ate oba babeera simanyi oba abantu bwe bandaba babeera balaba nti mbaagala nnyo then they choose to manipulate me in such a way ne kati ebyo byawedde abadde asigaddewo abadde Bryan White kati naye yagenze kati yo chapter njigadde sikyalina bbanja lya muntu sikyalina laavu ya muntu nti oli yanjagala nnyo ne sitamwagala nnyo kati ezo enzigi zonna nzigaddewo. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey Y, the
the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, Gamiko waina tambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early back and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Autoparts, Ne. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075-3-7-5-29. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Kasuku. Nawudde kuchocha. Anjo kambera kusimu okuva obufi. Welcome to Shalom 256 is happening. Betugamba kaswe kigambo it is happening. Muna oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe kwa tanaba. Subscribinga oli wakabinyo nesaka kadako bengo of notification each and every time that we upload. Nze Shalom Haddad Kawesi yakanda bagusose go bakata mu komera yakafuna wifi ogambo cha. Leo nakululungi ndine Godfather Uncle Kuku semanene Ganogeta kana onoge yafa. Ani. Kuku wazabanga. Kuku wazabanga semanengene. Kula kulaba bizibu. Ate kulaba bizibu ki. Naera kulaba bizibu. Kula kubona abona. Asi kubona abona. Kula kuogerwako. Kula kuogerwako. Otandikidde weyo. Ozamanya gavanga wagamanya gavanga. Gavanga mu situations. Okay. No lambo abanyankulu the name there people after situations. Obanda witaka mu sense omuntu azaadi bwamu beba kutuuma. Kakati gwe koko olina okweyongerako erinnya. Kula kubulaba bizibu kula kuogerwako. Kulazikulabe. Isaac Daniels. Kasuku kulazikulabe. Ngo ekiveroveti ekiri. Ekiveroveti bina ipale nno nabina bibiri. Ekigamba kyake gumiti. Gundi ye yabinguza. Koko. Ono koko waffe. Koko agi. Yabinguza na ipale birungi yanguza bibiri. Kiriya kirasa kitegeera bulungi. Kiri gumiti. Naye kino kyava bino ebifulungu. Ebyo bifulu. Tabanyi fulungu. Fulungu byebipale bifulungu. Bebiti. Yagamba atya. Simanyi ndodo muwuliza naye kati eno skando ya Bryan White. Essaawa yonna agenda kuvaayo nkube. Fulungu. Ate nga kubira ki? Sha. Ayinza obutatwala mu kisongo. Bantu agenda bagamba nga bendi ow'enkwe. Tayagaliza. Sirowooza nti kinaakyukamu n'ebyo bibaamu. Naye fayiro ye baagigobye. Fayiro baagigobye ebyaddala. Fayiro baagigobye bagenza okukeberanga ebuze Kasuku mu Uganda mulimu abaana n'ebyana. Eggwanga lino Kasuku lirimu abaana n'ebyana. Kasito kitegeera amangu obulamu bukwanguyira. Nakyewuunyiza omukyala bulijjo w'amaanyi. Mukyala ayogeza gumite ng'ali gumite ali solid. Engatte eyo njyagadde oba onoginguza. Nkufunira size for kifo. Okikubemu. Butereevu. Eyo Under Armour. Kinfunire kirungi nnyo. Kiri gumite. Oba nakajje wakagambo kwata. Kajja mala kunzi. Nongi. So Kasuku mu Uganda mulimu abaana n'ebyana. Omuntu nakkuba ate fayiro neebulanga bakubye. Kati ezo ensonga ezo omanyiza embeera nziwulira eno. Waliwo abanene abaziyingiramu. Lwakuba nti
were the issues solved amicably? Nedda, they were not. Nina ebizibu ebimala. Badde saagala ate emboozi eyo nayo ngitandike. Era bagenda kutandika. Oba oyogedde atayogedde. Information muyina era kyannako nti fayiro y'omukyalo oyo yabula. Nze sikyannako kunze. Nedda nze by the way sympathize with her. Sikkiriza bantu bakuba bantu. Lwakuba nti problem eriwo. Waliwo omuntu ekintu ekimutuukako no sympathizing naye ate nojjukira naye tabadde mwangu oba okitegeera kyeggamba kati n'obeera nga you lost of what to clearly think or do or something like that but I don't believe omusango fayiro beebula babeera basetinze precedence nti omuntu osobola okukolebwa ekintu ekyo kikyamwata nekikola ki naye abo omusango bagugobye nga obujulizi tebumala because omanyi kati omuntu osobola okubeera nga kubatwala video yakubwa however obujulizi baalimu baalabwa how do you present your case omanyi emisango egisinga gifiira ku poliisi ogenda ku poliisi oloopa omusango gwa theft ne bateekako obtaining money by false pretense nga bo gwe balabye kati fayiro bagiforwarding ewa DPP theft ne obtaining money by false pretense bintu bibiri byanjawulo according to your story you are talking about okubba okitegedde nene mu fayiro ate bawandiseko obtaining money by false pretense kati bikwatagana okitegedde kati they cannot prefer theft charges on someone who you say obtained money by false pretense or vice versa so oluusi ebintu ebitusumbuwa lwakuba nti baloya bafaamu tebaagala kujja kwogera ku bintu bino oluusi we baliira biki empaaba y'omusango naye eri very important yes because kati nawulira mu musango ogwo omukyala yali agamba yayina ssente bazimubbako naye nga n'essimu bbiri zali iPhone or something like that kati nga be batunduza batunulya footage wa kamera bye twalaba tewali we bamutwalirako bitu bye then maybe cameras zaali teziraga bintu ebyo so oluusi sometimes abantu bagamba nnyo osobola ogenda n'owaaba nti bankubye n'olekaawo kati boddayo eno n'oyogeramu ne balooya abo n'obanyonyola kane bakubuulira omusango tugutambuze tutya yes naye kati ffe oluusi abantu empaaba y'omusango naye eri very important so oluusi fayiro bazigoba because omuntu yawaabye bubi okitegeera ebirumira kati nekitategeeza nti you are innocent but because ono empaaba gye yawaabyemu oba gye yayagadde charges yayagadde okupreferring on to you nga they will not hold water yes but then most times omanyi nagamba mu Uganda waliwo kye bayita entiisa omuntu asobola okutwala mu kooti n'akugamba simanya malicious damage batukangisa ekyo ebigambo nga bingi beebiti fayiro omulamuzi lawyer naga nti tewali musanga awo naye fe olwokuba tuwulidde ebigambo bingi omanyi mu Uganda waliwo ekintu ekyatandika omuntu ayagala asooke ekisookerwako kyennyini twalinako wano embeera nga basobola okuleeta abasirikale nga tebakusuwinga invitation to sue tewali oba oli awo tuba tutudde nga bwe tutudde wano ne bajja mbw abasirikale bazze bakukimye tebakuyise tebagambyeko kintu kyonna kyonna nti bakuyise bakututte eyo nebeera ntiisa eyabeerako ko wano kati mwe mulina ebintu bye mulaba kati wano ne mutya wano waabeerawo ko ebintu twabeerawo waliwo I think like just 5 years ago twabeerako ko wano 5 or 6 years ago nga nawe Shalom olina omukuumi bino byakakomawo bino yolaba abantu byebabeera n'abakuumi nga batambula nabo twabeerako buli muntu ali mu spotlight mu Uganda wano twabeerako ko wano omukuumi w'emmundu abana babulijjo Chameleon yayinako omukuumi Bebe Cool yaludde nabo twabeerako ko wano ng'abantu bonna n'abatasobola baliisa nga babayina yes kati oba otudde awo nebembeera mu bbaala omusirikale ali mu uniform yakwata n'akutwala ku poliisi mu bbaala nga ntiisa eri awo nayo bakoze story naye bw'otuukayo ku poliisi tebakusamoninze tebalina kye bagambye ne bakutwala ne bakudampinga awo twaliko wano n'abagagga naye mu byalo bakyabikola
mukagajja na rounding up family namba gye bayomba nayo ku byettaka n'abasuula ku poliisi kati bagenda ovaayo ng'entiisa gye bayina kati abantu baffe batya poliisi batya kooti saakugamba wiiki ewedde twali tuli ku set 1 mama wange nga nkubira jebbi akwata essimu nga ŋŋamba mama nga yali mukomera bamusibye nga nga oba jebbi asaaga oba byakusaaga nga katulina anko waffe waliwo anko waffe yali abeera London eyo n'afa kati abanaye bonna bali London kati bwe yafa engeri gye baamujjanjabira wano ewaka n'atuwa ettaka buli muntu yamujjanjabako yiika 2 yiika mmeka tutaka nga ddene kati mu kutuwa ettaka eryo bano ate baganda bajjajjaffe bo n'atabawa kati nga bo bagamba naffe yali taffe naffe akole ki kati waliyo omugagga waffe eyo kojja waffe yasiba ne jjajjaffe so mukomera wiika eweddaawo yajja aleeta alese baladisaawo bonna bupu babikozesa kubateeka mufiya omuntu abeera bubeezi na RDC najja ate baladisa abaneesiba kimu ne kiyiika so kati ebyo bibaddewo wano kati abantu waliwo otwatuuka ng'omuze gwakuloopa omuntu ku poliisi ne bakutwalayo kati poliisi erina ekintu kyekola ogenze kukola statement ate ne bakuretaininga kyekyo okitegedde bakakola statement jamwengatto ebyo ne bibeerabeerawo okumala ebbanga nga byonna abantu babikola to instill fear mu bantu because tukuyise kukola statement kola statement yo gituwe genda okitegedde bw'oba ogamba nti nno muli ready keesi omusango guli ready bwemanzize muntwale mu kooti kati ne kooti nazo waliwo wezaatuuka waliyo emisango onzize ogambye assault simanyi nayogedde ku muntu blackmail biki emisango egimu nga omuntu muwe bbeira agende naye kati ebyo emirundi egisinga byowulira mubamusindise eruzira yebakeyo ennaku 2 babeera bainstiringa fear bakuteekemu okutya naye omuntu we bamugambidde nti jangu baba alina bamweyimirira bashoritizi be nga bwe bali substantial musomere omusango basabe ebbeiro muwe ebbeiro bafulume wala emisango gyolaba nga tegyetaagisa okitegeera naye of course bibeeramu eno neeno omukole booti kati anti asinga baamala okgendako eruzira wiiki emu oba ennaku 2 nalaba embeera yaayo vis-a-vis eno bye tulimu babeera baagala kwogera tukimale naye ng'oluusi gwosobola okubeera nga gw'omutuufu but because system yaffe tuli used to that awe wava obuzibu oba okitegeera so naye nga kiri unfortunate I don't know how she will get justice naye nze kati nkitunulira mu ango ya setting a precedence nti leero saagala kitunulira ku ye yekka wadde alina flaws ze naate nkya kisobola okubeera nga kiri ku nze noteekayo fayireyo Kasuku nebigaana fayiro yaganye otambula sa mulimu kibi nnyo Kasuku oyogedde ku kyokusiba mukwano gwaffe Bigi Mariam ali mukomera Bigi bamusibye waliwo Manerende yamusibye yamutaddeyo si kyekyogambye waliwo emisango nga musobola okwogera negigwa before even reaching there naye ensonga za Bigi ezo nina ango mwenzirabira nga 3 naye problemu eriwo all the unfortunate bit is kati ate ali mukomera munda okitegedde so it becomes a bit hard to manyi waliwo instances ezibeerawo omuntu afiiriddwa mulwadde emirundi egisinga tugamba nti wadde omuntu afudde abadde mubi naate abantu balese emabega bayinza okuba tebabadde babi kati byonna byoyagadde okwogera takyabiwulira ate bano bebabikola ki bebabiwulira kati olina okubalowoozaako then going forward and all those things naye amabanja bajja gasasula ekyo kyemmanyi they will get the intervention of Genocide ajja abayambeko amabanja bagasasule email but I think Biggie comes from a well-to-do family and some of the reasons watching those anti-Genocide aluddewo okuddamu email kwa Genocide yateeka ssente mu kivulu ekyo okimanyi nti ekivulu ekyo okulwawo otandika sebata yali aganye bekiba nga kyetuliko that is the cause Genocide naaweereza ssente miliyoni bazaaliyo ba 10 twabyogera wano kati naye atuuka ndowooza n'akoowa oba okitegeera and then it was of course an expensive venture because sebata naye ali expensive then all those things ate bamuteeka ebifo 3
bawo nakuba Masako banakuba ne Mukono sijukira there's another place yakubeyo Sabata achaziza okuba Serena ngoje kati Pastor Bugembe yakyakutte gundi sente zisobola okubanga abantu bajja ne bajira ddala n'ebiri byenkugambye nti n'ebintu byestaagala kukola ki because there's a lot of play there's a lot of play. No, not foul play waliwo ebintu ebigenda mu maaso awo bingi kati oluusi kisobola okuba nga genuine leba abanjibwa maybe wano baagala kusika eriyo maybe naye kati olaba ebimu oli atukana kubuza baagala kusika eriyo batya nga oli ali mu kkomera so kati n'osooka n'okirinnyamu awo kati olina okwebuuza waaki Genosale bagamba tannadda mu email kuba it is urgent amanyi big muntu we yandibadde yavaayo dda okitegeera and then also big comes from a well-to-do family yaabwe bali bulungi so you need to ask but you know families have a way they connect you know bingi there are questions you want to ask but unfortunately big ali mu komera nacho kyo nobati event navyo nagamba Kenza ali mu sura ba promoters ye golo ye kuta promoters okubasuula n'abayimbi batakolagana nabo ekya promoters ekyo kyo sijja kulowooza nti ali mu basuula ba promoters baafuna ssente empitirivu kati kana akalulu challenge gye kayinamu eryemu buli muntu eyali akabazo kalyamu kamuswazizza ba promoter nabo bayinza okuba baabala nti kati wano bati bali ku script yemu bonna gye baaliko luli si yakuba ssente gye baaliko luli gye baagala okuddamu okuleeta kati okitegedde naye kati gavumenti luli they held the abantu bebayogera at ransom because they had not yet learned how to navigate Kyagulanyi because gwe baali bafrontinga okitegedde ebivulu byaffe bifudde lwa Kyagulanyi ne kati gavumenti eyinza okuba yafuna bwe mu navigatinga kati ng'emanyi nti now we can you know kati bo banate bo ne batakyusa bbala basigala wali kyavola bakati baakalubyemukko ne baabawaayo ssente juzi bwe nawulira mbu baabawaayo ssente lwali ekkolola naye katubasabire nze bano abantu abalala nabo balyeko era nange njagala ne ba YouTube babayite njagala ne bano ba TikTok babayite tetukiina naye basobola okuŋŋaanya abantu n'abantu nabo balyeko lwakuba nti problem ya gavumenti yaffe eryemu gavumenti yaffe eyagala kuzikiza muliro teyagala kumanya omuliro guvudde kuki bwe mala oguzikiza n'ebirekaawo okitegedde naye nze senga nali mu gavumenti nzize nkyogera okumala ebbanga UCC eyo nandigikozesezza UCC National Culture Center nandibakozesezza okuharmonizing ebintu bye balowooza nti kati bye bisinga obbasumbuwa otegera kye ŋŋamba nti UCC nga regulator ku TV radio ne digital wano broadcasting services esobola okubreathinga down onto us bekiba kyetaagisa okitegedde naye ate waliwo n'engeri endala gye basobola okukola okulaba nti you know abantu be balowooza nti basindikiriza gavumenti ku kisenge eba harmonizing etya oba okitegera kye ŋŋamba kuba gavumenti esobola tugaana kwogera nti enguudo mbi okitegedde kye ŋŋamba anti ojja kyogeramu ng'oli YouTube enguudo bakugambe ka license okayina akakkiriza YouTube y'okuoperating kati saawa eno kye batukwatirako naye ng'ate UCC yandibadde making sure nti buli muntu ali registered. But is it my responsibility as a new YouTuber to go and register, or is it UCC's responsibility? It is your responsibility because you're doing business in the country. Oyina okugenda ne weewandiisa n'obaka amateeka g'okoleramu kiringa kuŋŋamba nti natandise radio ate yo UCC ejje ŋŋambe nti kati sebo weewandiisa UCC erina okumpa olukusa operatinga oba kitegera kye ggamba kati lwakuba nti abantu baffe abamu mu bitongole bya gavumenti be bambala ng'abavubuka balowooza bavubuka okitegedde ebintu ebisumbuwa I'm telling you the truth bambala ng'abavubuka balowooza bavubuka nze kati njagala nkugambeyo kati kino ekintu
when we come to our professional work eno gye tulimu, nze nga nze, I have seen the fruits of this job. Ebibala bya YouTube birabyeko. Era sobola kugamba nti YouTube mbi. You can never say that. Okitegedde. And not that I can never, but I can. At some point it's all kyogera. But I'm saying right now, naye nga byonna sifunyeeko ku ssente ya government. Otobye wekka. Ndowooza akalango kenfunye juzi this year nafuna electoral commission ne UEDCL. Bokka bwe nafuna. Now, they don't make up even 2% of the advertisers I have. So, kati nze, ng'oggyeko bino nti on a personal level, njagala president ampeeyo nange nga baawaddeyo abalala. Ebyo ng'obiggyeko. If I went to sit with him, tuyambye tutya abantu abakola bino ebintu. Tebetaaga kujja ku Shalom kuwa milioni 5. Ezo ziyamba gwe wekka. Government tulina ebintu bye twagala eteekewo. Bano abaana be baliko bano unemployment kati you look here. Today you employ oli mukoowo n'ono. Okitegeera. Kati ono n'omala omugamba nti addeyo gye yava. Olowooza akyayagala. Kuba kati alina kyalabye wano. Mu mwaka gumu 2 tumusuubira okuba nga alina kyayize. Nti kati asobola editing okukwata emirimu emirala. Okiraba? Ronnie, when I fell out with omwami gwe nali nkola naye. Omwami gwe nali nkola naye yali wa IT. Kati nga nyambako ebyoteekamu obulango. Yayita editinga. Yali basically awo. Okulaba reach. Okulaba tuwongeza tutya ku ssente ze tufuna bikyeyo bye bityo. Kati bwe nemagana naye. Ne ngamba Ronnie jangu tukole because I know IT background. Nimga jangu tukole. I used to edit those things myself. Nga to shootinga because bali bankolera logos biki squeeze back sitting aba nagaye yabinkolera nga NTV yawo. So kati nga buli mwezi mugamba nkyusiza kino n'abimpa. Ngamanyo byeteera mu ku laptop yange kino kati nga wano kati salamu kino volume reducing ebiki ebyo. Kati Ronnie ba John Bot nasooka mugamba njagala oyiga bateekamu obulango. Kiba kisooka. N'akiyiga. Kati ne muwa laptop yali akozesa zino ezitali ezitali za Apple. Ne mugamba because we are using the phone, we no phone ekiri compatible n'eki. And after 2 months, a young man yali atudde waka ng'asoma butabo bwa Donald Trump. Twali tutandise sokola naye. Oya yasoma kanyo obutabo bwa Trump. Abo abazungu abo simaya baani. Those common mistakes in your business. Hey, how to rich dad, poor dad. And now today we are with him. And he has invited the other people. Choko invited other people chiveeko. Onako olwaleero Ronnie alina abantu nga 8 baakolera. Nti betugenda okukola ne Zaba namugamba nti kati Ronnie ojja kunkolerayo kino. Ronnie n'amucharginga. Betugenda nawe bwe wali otandika n'omugamba nti Ronnie ojja kunya ne mukola. Mukugula YouTube. You know, various people. Betu meeting aba clients along the way n'omugamba nti Ronnie afuka YouTube consultant mu Uganda. Buli akola YouTube. Kati onako olwaleero nina aina byamanyi the technical aspects za YouTube. Atenze ze stamanyi. Era nzija nkutta akaliro kino kyade. Nakanti alindako. Kiteredde. The same thing with Mutyaba. Nakolero Mutyaba twatandika when he quit his job najja naga nti nja kuba yambangako wano. Nyajanga lwamukaga lwokka. Ronnie orangambye nti kati njagala nsigale nga wano kuba ku right now bali bamuwadde omulimu. Naga nti njagala nsigale kati nsobola okuba nga nkola ebya right now ne gig endala ze yali afunye yasigale mu production yeno n'okuproducing live shows ozikola. Kati tugaa nti kale Mutyaba engeri gyali nti azaabitegedde tugende nga naye. Naye wande nabuuza Mutyaba singa aba spirit bakkubira okuddayo osobola okuddayo. Nanga nti kisoboka. Tasobola. Otegeera kye ngamba. So that is now kati you find when you're working with almost 4 people who are tebatunulira na butunulizi YouTube but the skills they have they now are working with various entities and sort of kitegeera. So that's what's up. So you see chino kola sikwata bakadde bitane bwe Shalom we Kasuku. Nedda
ate yusisinga yo erowooleza eri gyetudde mulimu abantu ndowooza nze mukulowooza okwange emirundi egisinga kyendabye ndowooza ekizibu abantu baffe bali mu ezo offices batutya kuba baagala oli omugaati ng'ate batutegeerera okitegeera so ng'ate omugaati ogwo balina okukkiriza nti ffe ababirimu ababitegeera tulina okugulyako nabo oba baagala oba tebaagala. So that is why you see they are half-baked programs but ng'abantu batuusa mukolo osanga ministry ng'etaddewo sima kati madde ngenda kozesa ya tourism naye kanchire you can find any other ministry they are doing a campaign on paper it looks viable nenga execution even on paper ogitunuulira ng'olaba akiyiiza buyiiya baagala ezo ssente bazigatte bakoleki kati bw'obagamba nti tufune Kasuku ajje atuyambeko wano Kasuku najja n'aga nti nja kukolera miliyoni 4 naye nga project gye baliko ya buwumminga bonna naye ng'okwata gano 4 oba 5 bagawe Kasuku abayambeko kikutula kiguke kuba kati Kasuku ye adiringa ne Shalom adiringa ne Jebbi amanyi Jebbi kyalowooza amanyi Jebbi kyakola ki kati now those are some of the lapses we have but most of the projects in this country on paper they are very good naye buli lwe ziva waggulu biliyoni zijja nga ziri 10 emu neegwa egenda otuuka wano nga waliwo abantu nga bana namo ne basikako emu kati zigenda otuuka wano we zirina okukolera nga biliyoni ezaali 10 ziriwo 5 oba 4 kati by'obyowulira nti abantu obasaba nti project eno okugikola muntu webe muti ne bagaana ne batandika otuula what is the easiest route kati bye president bye yagamba abantu basanga twakola conference ga ya biliyoni 6 nababuuza conference ya weekend namba mwali muteesa kuki kuba kati abantu betwagala okwogera nabo tuli nabo tojukira project y'okunywa gundi ey'okunywa coffee gye bateekamu ssente osomesa abantu okunywa coffee ebintu webityo mpola nga katubiseewo mpola tubyeka akantu ketufuna kati saawa eno UCC ebintu ebimu byeyina oteekamu ssente erina oyigiriza abantu okukozesa smartphone simanyi oba ekyo ekimanyi erina oyigiriza abantu okukozesa smartphone naye tekimanyi tebakirowoozaako ogwo musomo guli awo mulamba it is a 5-year project kusomesa bantu nti balina okwogera ne kampuni y'Abachina ne bawa handset miliyoni nga 5 oba 10 ne bajja ne bazigabira abantu mu byalo ne batandika oyigiriza abantu okukozesa ebintu oyo coffee egwo musomo gwa coffee guli very very viable lwakuba nti abantu baffe bagenze baloozinga trust mu some of these things if we are saying we are building a coffee park in Uganda we can't be we are not drinking even 10% of our own coffee. I know. Oba kya kyengamba. Kati tulina okusooka ne tuyigiriza abantu. In Ethiopia, in Brazil, they taught people how to drink coffee. Those countries produce coffee, but they are biggest biggest consumers. Ye population yaabwe. Kati abantu baffe tebaagala kunnyonnyola. Mu Uganda abantu bafuna ssente basiriwala. Batandika olowooza nti abantu abalala basiru tebategeera. Kati bye byosanga omuntu ng'omunnyonnyola omugamba nti togenda kinnyonnyola abantu kitegeera. Hire us. There are other avenues. Yes. Abasolo tukinnyonnyola abantu bano nti kofi ono be tunaaba tunaamunywa benefits ziri ki. Tulage nti Shalom gw'otudde naye alima emmwanyi. Baazireeta ne tuzigula ne tuziprocessinga wano. Buli lwonywa kofi obeera owagidde Shalom. Omulimu w'emmwanyi. Okitegedde kye ŋŋamba. Boda agivuze. Kati kofi asookere wano tumulage health benefits. Kofi ge maanyi g'ekisajja agasooka. Emmwanyi. Bantu bagenda ogigaya. Ge maanyi g'ekisajja agasookerwako. Naye abantu tebakimanyi. Tubamba taffe balyanga akamwanyi akano akwa. Kati waliwo ako ng'okagaaya. Waliwo obukofi obutini. Buno obugira bunene. Waliwo obukofi obutini we batabula. Ne bakakuwa n'okanywa. Ne kasooka kakusumulula weno.
Now, those benefits, by no ziraga abantu. Vis-a-vis what do people want to hear? Kati omuntu bokera ku macha coffee park yennyini ngeyo. Netaliko processing aka coffee yako. Fenetandiko kunnyonnyola nti ha. No yakazi omuntu ka coffee. Kakuleeta kakaziina. Omanyi abantu asobola okunywa coffee wano. Banjo lefumu kaziina. Bw'olatulanga buno buputulwa abantu ne bajja nga bafa. So but we have government yaffe tebaagala ekisooka ffe batulabanga abagezi tebaagala tuwanikisa ebyo. Then ate tulina n'eri breakdown gye ngambye nti kati tulina abantu beefuula nti bategeera bajenizi era bwe balaba ku social media beekubyako ebifaananyi ne bajenizi beefuula aboogera kati abantu ne batandika nti tegeera abavubuka weewa abavubuka ne babbira okwo onkitegera naye nga talina kyategeera ku bavubuka tamanyi bizibu bavubuka bye bayitamu kati kansigale kankole YouTube yange kuba kati gavumenti sigirinaako stake oba kweri oba ekyuse nze ngenda sigala bwenti nga twagala ku Kasuku tereza omu gwaffe nkula bano wonna abeesimbyewo kwa presidential candidate Mosso sinalo omuntu ayogera ku kintu kya internet mu Uganda Kasuku Munyagwa yakyogerako mu manifesto ye mwekiri Common Man's Party Common Man's Party manifesto ye mwekiri that is good naye lwakuba internet ya bei but internet being expensive I think it's a deliberate move by the government. Bagala containing government ekimanyi bulungi nti internet eri expensive but some of these internet providers or companies that you see mu Uganda waliwo ebintu ebimu kati olaba tujja ne tukayana amasomero gakeeza abaana my friend in working societies eziri serious president ayogera omulundi nti first lady yagamba kirasi zitandike sawa 3 zigwe sawa 10 Wechakoma. It has never been implemented. It has never been implemented. Okitegedde. Why? Because some of those schools are for people in government that are attached to those in power. Okitegera kyegamba. Kati ebintu ebimu ababyogera nebagamba nti ajja kumala abiveeko. That is the mentality. So it also happens with some of these companies, you know. Quality assurances, quality measures, standardization of products. Byonna tusobola bifuna. By the way, government beekera ku macha n'enyiiga. Gwotulanko government beekera ku macha ng'egoba piki wano. Mu kibuga. Government neekera ku macha ng'egamba nti kati traffic rule eyina okugobererwa. Ebeera ejja kugobererwa. Bino abantu ababoda bavuga ekimama masima bayitawo basima bakola bache. Fe omuntu atuuka ku bitaala mu abantu we balina okuyita ku zebra crossing mwenyini mu parking. Zile ziri organized tebabona naawe gw'oteeka mu zebra crossing ekusanga ku email kati weetegeka wekka ziri ensi bajjako n'obubonero natuka ne bagaa nti points z'oyina tezikusobozesa kuvuga ku luguudo but kati ebintu nga internet government tennayagala bwagazi. Our data is expensive for nothing. People say data is very expensive, but Rwanda is also a landlocked country. Is data as expensive? Congo, they are what on? Congo, internet. There is internet. Very good internet. By the way, Congo ng'ovudde no gy'owulira entalo gye ziri. Bw'ogenda Congo eyo Kinshasa wa. Very beautiful place. Kasukundu akulizo amawuli agafe Congo. Olwawo kubanga amawuli getusinga owulira tuwulira balwana Kisangani we watu. But bw'ogenda Congo mainland it's a very beautiful place. Abantu mwe bali business as usual. Congo. Lwakuba nti kati problem eriwo nti border trade eba yafa. And border trade is very important. Okitegedde. So but if government is willing, government beekera ku macha neegamba nti kati GB buli GB tugenda gitunda nusu 2. Nze kati nina line yange wano Laika mobile najigula Bungereza. Bampe najigula pound oba zaali oba 9 oba 4. Nima yajirako GB 2.5. Ne wanekola? Wano tekola. Nekola mu Europe. Gule yawan. Yawan. Tambulango ali mu Europe. Kala kama. Era kasitangwa benti ku kisai pop nga njiteekamu. Nsigala kwendi. Nelaika yawo nteseera data ekyaliwo nno. Badde simanyi nti ekyaliwo. Ankola ekaweeri.
like now we are chakide nnyo then all of a sudden natunda kola iniza like emitwalo 5 mu covid ya nganzi tunda mpola so kati that's it if but you see sometimes you get to understand maybe the government has reservations about certain things no chileka noga kati ahe tugenda kola I think the problem we have like twesuli ogwa nagamba unless it does affect us wabye gunjo no omuchala akola ku NBS Anatalia weyagambye nze siri mu politics having said that having encouraged ngalose maze kujja so sengate kyaba ku business ye teyandivuddeyo kwogera bwe tunaka sukwobwo andi obuzibu tubuyina naye oyina okutegeera what is at stake. You see Shalom problem je tuyina nti abana Uganda bo bakubi banduulu otegedde obuzibu twasinga okufuna munene eggwanga we negotiated our independence. We didn't fight for it. We didn't. Independence yaffe twagijja mu negotiations. I thought people fought for independence. Ng'owulirayo Mau wano. Mau baali bateesa ate nga n'abazungu be baabasomesa. Era entalo zonna ezajja abazungu bamaze ottuta. Kibagamba mbwa akusinga kubya bw'okutte. Kati bw'olaba Bannakenya balina Mau they fought for their independence. They know the pain. South Africa kye kimu the things they went through Majimaji rebellion in Tanzania. So for us we negotiated for our independence. That is the trend. What you get at birth is what happens. So we prefer talking about things. Kati netusanga government eno yemanyi okuyita obwomu jangu kimala okitegedde kati awo kibeera kizibu. Nze abantu bangi bangamba Kasuku ne mbaga nti anze natya kituufu kuba nze nalaba Isimanga mufu nasikyasobola kwogera naye kati bemba siyigidde ku ekyo kutegeera maanyi ga government, not to send government ye yamutta but you see even up to now they told us they don't know who did what. Now if a whole government cannot know waki nsigala nteeka amaanyi ku nsi. Kati bano abantu bonna abaali baagala Ichuli basooka ne boogerawo manyina yabadde ayitawo be yakola vidiyo ezo baakuba enduulu kasajja kaffe kamaanyi ne sound n'atambula bamukubye be yafa akasajja kadde kwogera nnyo naye akasajja bingi adda n'entalo nnyingi naye Kasuku n'abantu bazibu yogera ku kintu ekyo Kasuku abantu babi. That is how Ugandans are. Kati Abannayuganda obalaba Abannayuganda bakwagala oyina bakwagala waliko ate n'okubeerako ebyo biveeko kati olunaku olwaleero Ham ali on the spot bigeze okuwunzika nga balaga nti yes omwala yes bayinza okuba babulookinga wano ne wali naye ate bali balina ensobi gye bakola bali balina ensobi kati teri muntu avayo ga nti kati awo baasirise ku French Plaza amu yazimbayo owa ku French Plaza amanyi gye gagenda yonna buzibu bwa Ham kati because of the current sobalindeko Bannayuganda they deal with what they are seeing kyekiriwo okitegedde awo wennyini bwe bakyamukamu ne bakyamukamu bwaddayo eka n'alya emmere n'agenda kukiddako kati Abannayuganda olina okubeeteekako mpola the willingness okubeera naawe eri ki oba kitegedde abasajja mivule yagamba yali amanyi ng'ekigenda okubeeraawo yagenda okukebera ku intaneti nga mugamba yalidde bwe baamugjayo mu safe house ne bamutwala meeting mu 7 eddi ekiro onfuna bulungi kiruma kati bano abantu nga Natalia kwe balabira naga nti yes tubiraba naye ekintuukako kyekiddako for me okitegedde we all see things we have to liberate the country but now katunuulira abo abasinga abali ebweru babeerayo ne boogera bwe bajja wano babuuze bameka ababyogerera wano bakukuta bukukusi abamu bayita ku booda n'ayingira nina bensanga kali Desemba nze nja tandika obbakulaga oyo wuuyo bwe babeera wano tebalina kigambo neki kyewogera naffe abaliwo baagala twogere
ontegedde bulungi ekikuddako ate wali kintu kisinze kuluma abantu nga kubagamba nti baalya bakukutte bakutadde mu drone oli n'agamba abo bali mu mbadi abo baalya ekintu ekyo kimenye nnyo abantu oba okitegeera. So for me Natalia bye yayogera, yes buli omu alina bw'abiraba, but me I think she was right because she needs to ask herself. But do you think compensating these people is the way to go? Because how many times are they going to be compensated every time it rains? One, they have lost their property, so they need to be compensated. But for how many times are they going to be doing it? But now KCCA needs to drum up a plan. How are they going to work on the drainage? Yes. Okitegedde. Kati go oyagala omanya nti ebintu bizibu. Genda awo mu Kiteezi. Olaba ba government ekyabaliko. On your land feel. I will land feel we yali. Genda wo. Olaba byagenda dda maaso. Genda mu kooti obabuuze be batwala mu kooti bali kuki. Ojja genda owulira oluvannyuma n'emyaka egi nti omusango baagugoba. Abannayuganda tebaagufollowinga up. Kati banawona tebagugobye bayimuke government tekola era byekyebateeka gaffe balinga banene. They didn't even bother to follow up. So as a country our priorities n'ebintu byetwaka ate kati twafuna internet distracting abantu lwakuba sinnamanya waaki eno story ya Bryan White waki abantu baganya ojja embracinga eganya ofuna omuliro. It is not true because it is not true. Yasooka nejja ng'erimu n'omuntu eyafudde n'ebeera ng'ekwata akaliro n'ebula ne tuddayo wala Wuliira ne Sengasa ne bagamba kyabo bakyagenda mu maaso gye bali balina okuwagamba badda kugamba bino ebyagundi ng'okyagala ku byokulya tonafuna mawulire empya galiwo galewa Lumbuye ne Umakiseka babadde ki beetwalira Umakiseka abuuza Lumbuye okolera ani anti Lumbuye aga tuleme kugenda kulonda tukwate ebibiriiti tolina kosoganya ekibiriiti ye Lumbuye agamba aneze akawo tekagenda baffeya tukwate bibiriiti twokye Umakiseka amugamba Lumbuye okolera ani omutuufu olaba ffe tunaaba engalo awo ffe abadde bavumenta neggulo era nyagambye okuwangala kuno Kasuku abaana abo kabeevumeko Shalomanya ngenda okwogera Shalom naye omanyi nze problem gye nnina the moment I sense omanyi kati ennaku zino Shalom ninamu obuzibuzibu nino obudde bwange nina bwesa kyayagala boteeka nnyo. Mind the moment you kick logic out of the door. Kyamu okulowooza. Ebintu ebi nadda kati eno gye tuli I don't know how old both of them are, but I feel like one is younger than the other. So yes, propaganda can move and all those things bino okubaako newebikola ki newebikoma kati oluusi waliwo ebintu byolaba abantu nga boogera you're like wow it's not worth it your time noga kangende nywemu kabbiya noga nokanywa ate Uganda yetaaga onywamu kati ate nze kira kyendaba njagala nnyo okulaba career growth. I want to see people grow. So every time I see abantu nga tebatambula from one stage gye baliko nga tebagenda kuwaddako kuba olaba nze I'm a firm believer these voices we have tulina okubaako kye tuzikozesa kati nga bola Shalom nti watandika YouTube n'omanya nti okay bema nsobola okufunayo kano nfunayo kali n'ogulayo akataka n'ozimbamu akayumba kwegamba progressing because this is not going to be us forever. At some point tugenda tandika okubeera nti tulina okufuna n'abaana abatuulawo oba at some point tujja tuuka nga abantu tebakyalaba relevance yaffe oba otegera kyegamba kati abaana ku internet okwo balina oluusi ebintu bye boogera and nze ekyasinga okummenya when I learned the science around some of those things I got disheartened. Kitegedde so naye kaninde tujja kubaako we tuli byogerako
abantu tuli bajjukiza at time t one time nga tubyogerako mpola but I think they need to harmonize at some stage. Baba abakulu bombi bogambye they are standout figures for the struggle, but they need to harmonize, because now the struggle is not about ani asinga amaanyi ani asinga okuba wakabi. How do we move forward? What is the common strategy? Okitegeera tosobola kubeera nga side eno onayogera kirala n'oli ayogera kirala kati obeera oyawuddemu oba okitegeera, and it becomes very bad for a message that you're trying to pass around out there. But of course I also like such things, because then you get to wash your hands. No. Abiri mwenja demba friends of Shalom volume le Kasuku Kevin. Tuwa tuli a weekend anko kuku. Ye disijo. Jo. Mukwano gwo. Former boss, former friend. Ntabera anko boss wange. Omanyi nze ekimmenya kiri kimu. And I think kati nakinogedde eddagala oba nakinogera eddagala. Olina okubako wootuula n'ogera n'obeera wekka. N'onywa bbiyawo oba n'okwatakwata ku mabeere g'abakazi bw'otyo. I'm telling you. I'm telling you. Ensonga gy'okogireese bulungi. Kati amabeere gagiddemu. Kati gwe kati kankubulira gwe tulaba abasajja nga nti obudde bwabo mala n'abakazi. Ng'aliyo mu bakazi akwatakwata ku mabi n'amu mabeere biki ebyo. Kati anti kubona omukazi agenda kubeera naye bakole bye bakoze agende. Talina wagenda mwogererako bigambo nti yayogedde bw'ati nga teyakyogedde. Olaba nze kati it's been the second time. Omulundi ogwasooka twajja wano ogwasookera ddala twali ku yali boys dormitory oba yali boys dormitory gye twakola ng'eriko Bereya n'ozojjukira. Oba nali nkunyumiza akyawo ku Bryan White biki nonga nti interview ojja jimpa twogerekoko ku bintu ebyali ku podium gwe wennyini ne tubeerawo ne wayitawo ndowooza wiiki ng'emu n'ekitundu. Twali tukola Sunday Nation n'oŋŋamba empire akantu ne tujja tunyumye emboozi innocently ebyaliwo era sirina kye nalimba ebyaliwo. Nagenda olaba omusajja akoze live. Of course he didn't say my name, but he insinuated towards that direction. So penasooka nembiraba neŋŋamba abikadde benagenda ku Facebook ye nagenda olanga gyebiri. Neŋŋamba okay. Nani ndi awo waliwo kyaliwe bamuyita Shuwapo nankubira. Waaye bintu ndowooza obirabye naye omusajja abadde tagamba ggwe. Bwe yasooka okuŋŋamba ne ŋŋamba okay. You know sometimes maybe waliwo olowooza nti oba omuntu akufunye bubi ogenda omuntu akukubidde essimu naga nti muganda wange noga okay tekinnagenda wala. Let me leave it at that, because nze ntera nnyo ogaba benefit of doubt. Why? Because I used to be a very reactionary person. Even up to today there are sometimes I react nenezayo nentuula neŋŋamba so nzikiriza depending on everybody's temper and what that people can know. But then I also believe, I'm a firm believer in communication, that at some point you talk to people. You express yourself to people so that people get to understand. You don't lock them out. So when I got that phone call and you know stuff like that, I was like, hey kale then no one njogera na yawo bichi nangamba tomusajja simanyi yechanze bichi. I came and I laughed about it, Raji, because I'll be honest with you. Omusajja oyo mbadde mwagala kuva ku mutima. Uncle Bula. Yes. Mbadde mwagala kuva ku mutima. Kambadde kankuba wala. Kwa dorujoro kambadde kalaga kati kyaliwo kati. Kati bivuddeko kati. Byonna bivuddeko. Now it's everyone for himself, and God for us all. Yeah. Nabivuddeko guno omwaka gulina ebintu byegondaze nti bintu ebimu bisobola obbaawo. Things you don't expect to happen. Yeah. No. But it is accepting reality. You seek mental sanity and you move on past certain things. Okitegeera. Noga nti because kati I last saw him I think last year ng'akomyewo. Okitegeera. Yakwera million mu live.
yampa million 2 ku live. Bryan White bakomawo yankubira essimu nangamba nkomyewo ene mugamba kale welcome back nanga naye ngenda kukubira tu meeting olunaku lwe na meeting Bryan White nali nva ku mbaga ya Buli era navaayo mangu nembaga nina appointment na meeting ku Serena Kigo era natula wansi nenjogera naye yali mu presidential suite eri eyo ku Serena okay something like that nenjogera naye awo yetwayogera biki ololo nantegeeza abaali bamukomezaawo n'abaali bamugambye okukomawo n'ensonga ze waliwo n'abantu be nalabawo era awo naye saayogera nabo. I didn't want to acquaint with them because I felt era kuno newala nnyo abantu abali mu gavumenti mbewala nnyo saagala nnyo kunyumya nabo mboozi nnyingi buli omu alina ebintu bye byabeera akola ki oyinza omumaliriza nga omuntu akufuniddeko nga tokola ki so baaliwo awo abantu abaaliwo ne tunyumyamu era nga aliwo abasirikale abamukuuma so twamala okwogera awo ntaddeyo ne live awo antikayo video twanawunsinga musajja afe akomyewo nzijukira ebigambo byena mugamba ne mugamba nti Bula kati engeri gy'okomyewo first lello osooka olabe bootereza ebintu biki ekyokulala bano abantu nze mbadde ndowooza tewandikomyewo mubiri ebintu byasima ngenda gaba ssente but jjukira mu kukomawo awo abamukomyawo baali bamugambye nti ndowooza bagenda oba mu deploying oba like projects yali yakola before were so good yes bamukomyawo he was invited back that's what he told me. So then I told him, I think you first need to, so call ground your feeling, you assess and do this and this and this. Nti kale. Tiyatobeerawo. Nagenda okuddamu Wuliira bayise press conference. Nembuuza show up press conference muyita yaki. Show up ye musajja we. Nemubuuza show up press conference muyita yaki. Nangamba mugaga yagambye tujja press conference ne mugashuba po kyemanye issue ya press conference eyo gwogirimu mwagala kulya ssente akwekwasa mugagga nanganze walayi Kasuku sibimanyiiko okiraba kale nenkubira omugagga nangamba nedda omanyi neetaaga okwogerako n'abantu press conference bagipostpone nga ndoze emirundi emeka era mu kumaliriza press conference eyo ndoza bagikolera Kayeni awo ani gwe baakubira amasimu ataali nayo abamawulire abagenda tebabawa na ssente ani gwe baakubira gwe Kasuku omusajja wo nembaga nti banainze sibimanyiiko nali ndi awo ng'akoze interview ku NBS nesanyuka interview eyo yannoma Uncle Bryan yakola yannoma era okumanya yannoma namuviirayo nemuvuma nomuvuma yannoma Shalom abantu tebamanyi kyaliwo not that nti kyali kibi but that period abaana baanika ati abo nga bakuba Bryan White bamulwanirira embeera yali awo abantu tebagimanyi nzomanyi nti natuukako abantu ne balowooza nti mpagira ba rapisti ojjukira nti Matembe yanjogera nako mbijjukira bulungi ebbaluwa ne ziwandiikibwawo ku sipaaka awo ne mbagamba nti me am relaying information that I'm having anybody agiwakanya ajja tuwe paralelo ki endala information oba kitegeera naye ng'abaali bakuba Bryan White baali bamumanyi noza keizi yekka yataalya ku ssente ze kati nga siina benkubira bavubuka bali simu nti omusajja mumuleke because nze mbiriivinga nnyo nti buli muntu tumuleke akole ekikye okitegeera era ndowooza omuntu gwe nayogerako naye awo ebiseera ebyo yali Anatalia muwala wange yali mulwadde nga bamuwadde ekitanda awo ku ye Kampala Hospital eri wano nga Kabojja nzijjukira bulungi ebigambo omukazi bye yaŋŋamba kuba nabeeranga ku ssimu omwana mulwadde tuli mu ddwaliro naye nga Bryan yankubira okitegedde
oliwa obadde otya in fact zijukira lumu twali mu Buliri saa zaalinga 9 Bryan nankubira omukazi nangamba sima Bryan yakuwasa oba mwekola that statement y'omukazi yali agireeta gwoko nze Bryan yankubiranga amasimu ne ku mwendo ogw'ekiro nozanga otulo tumubuze nayogerera kumpi essaawa namba anyinyonyola oyo ono na interview ya taata w'omuwala nagirabye Jozi yakomyewo wano mugondi zange wano weeri eri ku yino wano private kanje kuteereyo noza interview eno tetwagizannya yino taata w'omuwala omulaba That speaks out. 5 years ago girabye eri mu private 5 years ago okitegedde dakika zizo 10 awo no okuuma musajja twagikolerawo opposite awo nge oba wa General Sarawe Buziga waliwo ebiserebe oba yali General Sarawe General Kyaberawo waliwo akasaawa awo era bwe twajja parking abasirikale ne bavaayo bebandaba naye netwogera sajja n'ayogera interview ne ngitereka ngando kesoka ebeeraawo kuba maama w'omuwala tinaye nayogera naye kati nagira ne ngamba nti bintu bino ndowooza kati bitandise okugenda ewala musobola okukola ki okubireka mu ddwaliro omwana ababeera mu ddwaliro era naŋŋamba mukazi naŋŋamba oli ku ssimu omwana tomuliiko because essere obambi muwala wange oyo nga ayagala nnyo like bemenga musitulabeyo bitegeera ebyo ne mu ddwaliro navaayo ekiro nenvuga ngende nsanga omukulu kyali wange era ntali yayankubira ekiro naŋŋamba nti Kasuku nga maze obyogerako ku sipaaka awo nga nekale n'abaafuna sente naŋŋamba nze producer story zaatuwa zenkola ki ne mugamba nze Natalia sirina buzibu mukole omulimu gwammwe kasita mubeera nga temulimba era nze sirina buzibu na muntu kunjogerako by the way kasatolimba bemba nakoze ekintu bemba nakutta omuwala gwe yogera nti nakutta omuwala nze sikubira muntu simu nti Kasuku wakutta omu I don't bwanga kyonjogerako kyekituufu kyogere kwanza kati kiki kye bagenda okunjogerako kyesitawulidde era ennaku zino nsirika busirisi because mbeera mmanyi ogenda kwogera olunaku lumu 2-3 okwowe story endala ejje tugende kukiddako oba okiraba so interview ye NBS kyekyaginyizaako eki kuba nze mwennyini nali mugambi ne ku Kasuku live saagala ompe interview sooka okole ki nga njogera ne mukwano gwange kuba senga nali njagala nani mugambi nti mpaayo akantu wano chap jangu clarify okitegera kye nkugamba so kati bw'olaba abaana bali bye bamuyisaamu ate saawa eno era bwe bamumirukinga ekyo kyanyiiza era nakyogera era bwe bankubira abasimu abamukwenimbi ne magana no it is the truth because I know what we went through okitegera kye ngamba singa stories bo bayite bazikola on a constant nga bagidedicatingira kumpi show number okumala omwezi buli lunaku nga waliwo ekipya ekijja olwo nno wagenze oyogedde ku TV ogenda olaba enkya waliyo ekiza ekirala ate nga nakyo olina okukikola ki olwo nakkubira kino kye eyo ye boogerako biri bebiti byalinako obujulizi byalinako ki n'obukwata enkya n'okomawo n'okola ki no defending kati nankubira yankubira emirundi ng'ena saamukwata namukwata yali atandise ku preachinga ne muviirayo era essimu nenjijjako ne tusooka ne tukola ki ne tukomawo ntwanga esawo yankubirako awo oli otya naye nga because I felt now there is a wavelength gye ntambulirako ng'eyinza obutakwatagana nayiye naye nenga nti kasita kati ekirungi ayina bali abanene be they are in touch let's wait okitegedde tulabe ekinaagenda mu maaso so betukola eyo interview nanviirayo nvuka naŋŋamba ebyo byeyaŋŋamba kati wano of course benabisaagasaaga awo nembireka kati ku last week story tugifuna Bukedde yali ejirani nze nali scrollinga TikTok nenjiraba nenjidownloadinga mukusooka nalowooza bikadde nenatuuka nga ne Ronnie obagiyina oba mutyaba nembaga ne story eyo tusooke tulindeko tugiverifyinge tuyinza okuba nga either bikadde or something like that nga tulinda enkeera olw'eggulu olwo yali Tuesday olw'eggulu olwo interview z'aba Sakozi zifuluma Cookie
Kiro Makona yagenda paka ku wa defense namuleta amukutte eddakiika 10 namulaba wa defense oba kitegera bamukyala ne baŋŋamba nti kati Kasuku story bagikoze naffe tugikole ki ne mbagamba betubabe mama musazeewo story tukikole ki story nga tugikola era tewali twagezaako kuwumbawumba era mu eyo period olaba Makona yankubi agondi Shuwapo yaddamu nankubira nanga kati Kasuku omusajja waffe tumuyambye tutya era nga bakyagala obuyambi ne mbabuuza mubadde mwagala tumuyambe tutya anti kati tulina oba bitegeera tulina okukolakolamu bye tuti ne mbaga nti problem ya story eri emu waliwo omuntu yakoze eki yafiiriddwa obulamu yafudde kati tulina okubeera careful how we trade okitegeera ne muga nti kyensobola okukola maybe ye nga yennyini ayagala kukola ki kwogera nze nja kujja mubuuza ebibuuzo yannyonnyola abantu because idea that's what's supposed to be because bali bonna baali boogedde okitegeera nanga kankuddire kati banga nti kankuddire nebirowoozamu nemira kati nemaani n'obuvuyo sijja kukola ki sijja bubeeramu addamu okukwera ne mbaga nti bannaaye tusooke tukiweemu obudde nenkirekaawo era be bampeereza vidiyo ezo ezimu ze twali tuzannya ng'ayidde nayenneeno we bati vidiyo ezo Shuwapo yazimpeereza okitegeere mayisa nyinza okuba mbikugamba ng'olowooza nti nkulimba nnyumyamu obunyumya naawe njagala nkulaga evidiyo ezo n'okwogera naye nga tukola ki nga twogera so yajja kitegedde ndowooza oziraba oyaani yes voice note dakiika 4 ezo si dakiika 2 ezo dakiika mmeka yajja biibyo ebigundi embala ezo ziizaawo ndowooza oziraba kati Bula ndowooza betukola Sunday Nation oba ye yamutabudde nojja nga weesiiza ebintu ebyeru n'ebyabeerako kati ndowooza bambi ye akyalimu eri embeera nti Kasuku mu biki okitegeera maye kati ndowooza abantu be balaba nga njogera omusajja oyo yannyamba nnyo tuwa ssente ze kati bo babeera balowooza nti nze sitegeera oba sisobola kwerowooleza okitegeera but I've been grateful to him all of these years era amazima go gali nti even now as I've closed that door behind me I don't want to say anything bad about him. I don't want to be a person who is going to come here and say, Nechino chari that is something I want to go with to my grave. Whatever I know, whatever happened, that is between me and myself. Or we had good times, or we had bad times. But what bothers me now, Kasuku mujabana na mwali ya sente kati ekintu ekyo kyamenyeza nnyo oba kitegeera kati sente twazirya kwani because kati mweno story yonna nze sikola nko interview na tata na mama sigendangako ku kyalo nti nzizeeyo ki wabala story nga bezikolebwa betuzikwata nituzianalizinga oba nituzoogerako oba nituzikolera mu humor oba nituseka kati wano wonna nzi ekyenjagala omumanya nti sente twalidde zaaki Bukedde ekubye story eyo okuva lwe yagifuna ne leero oyinza ogenda ku front page yaabwe nga yeekola teyaginyezeeko teyalya sente Sakozi yagenda ne batulaga n'endiga n'essabo ne bala teyakola ki teyalya sente kuba singa nze nagenze ku kifo yandigambye nti ono Damulira gwagamba asoma wa ghetto structure yampeerezaayo nti ngende nkole ki kuba namwidde ayogera ku Damulira asoma ghetto structure zaali zize ebiki those things nandigambye nti okay maybe onfuna bulungi but it's not the case so I really want to know well I would understand baba agamba nti natuula nammwe ku Sunday nga wendi okitegeera but you see still he does not own my head abantu balina otegeera nti nze nzikirizibwa okulowooza kyenjagala
Dependently. Exactly. Nsobola okusalawo nti Shalom wadde oli mukwano gwange kye wakoze kikyamu. I told you point blank ng'onooba nenga nti ky'okoze kikyamu ddayo ewaka. Otegera kye nkugamba? Kati oli tasobola kuŋŋamba nti nze sisobola kukozesa mutwe gwange. Olw'okuba kyaliwo. Oba okitegeera. So, but I sought to nawulidde obusungu kati nze Bryan White oyo lockdown ngejja ngenda nzijayo mutabani wange ku ssomero twali tusuze ku Serena awo ne mmutwala ne twekubya n'ekifaananyi ekyo kibadde mu ddiiro lyange Aisha Bryan White n'omwana naawe ndowooza wajjayo n'okiraba nga ndi mulwadde nga Nicholas ali mu makati nze ndi eri Bryan ali eno nali mu saati ya red oba okitegeera nakiteekako okukijja ku ssimu kire some money nga like you know era omukyala naŋŋamba naye ggwe omukyala yennyini ye yaŋŋamba ku Saturday naŋŋamba ku zino story ezitambula ku mukwano gwo ekifaananyi ekyo kijjeewo something is terribly wrong. You can't be omwana tosobola kumunnyonnyola ebyasookawo ate ne bino kati. There's something wrong. Ojeya kye ngamba era omukyala ekifaananyi n'akijjawo naye nga kibaddewo emyaka gyonna mu ddiiro lyange. Ekifaananyi mwakijje mu ddiiro. Kyavuddewo ndowooza omukyala bino yabadde yabirabye naye waliwo mwoyo wayogerera ku muntu omulala. Era eggulo be nazzeeyo omanyi ku musajja affe oli bwe naddayo eka omukyala yasooka okuŋŋamba something is wrong. Naŋŋamba I don't believe ebigambo ebyo ebyogeddwa. Naŋŋamba tekisoboka. So, but then what I realized was fame and success come with certain things. And we have to tulina okukkiriza. Okitegeera. At some stage in life kati wano is when you get to appreciate nga bw'olaba Bebekulu yabeerangawo buli muyimbi ajja n'ayagala omuyimukiramu okutuusa we yatuuka n'aga nti sijja kugaba masannyalaze kale byayogedde ye mutuufu kati baamuvaako tewakyaliko amwesibako mwera Bebekulu oba ki okitegedde waliwo ne naye baga nti oba oli nkoko njeru I think but then waliwo ekintu Zubeda kyaŋŋambye wano ku makya nga tumaze okukola nkoze interview ne Zubeda nkambuyo wano kati njogera ndi mukkakkamu wali omusajja muviiriddeyo mbadde sisaaga kuba obusungu nzize ku makya nga obusungu bunnuma naye tubadde awo naŋŋamba okusinziira ku ye bw'alowooza waliwo kye bakweka and maybe okwogera Kasuku yabadde scapegoat. Okitegedde nti ku social media oli ajja kwagala okuteekayo Kasuku emboozi okutambula kuba bw'otunuulira era ku social media ekiriko emboozi yennyini Bryan White gye yayogedde teriiko tetambula ne paati eno we bayogera Kasuku nga kuba erinnya Kasuku lyazze nga terina nawe likwataganira oba okitegeera kuba waliwo omuntu azimba ekintu ng'akijja mabega eno noga nti akulaze nti omusajja yakola okitegeera but out of the blue someone was ranting Bakasuku mwalidde ssente not even 5 seconds oba okitegeera so Zubeda naŋŋamba mu kulowooza okukwe nti omuliro ogwo gwe bagamba gulabika okuba nga waliwo omuntu omulala eyabookya okitegedde kati nga baagala okuggalirayo ekyo ne bajja ne bateeka waani focus edde wano ngera bolaba ebadde ekola ki naye ku luno sigenda sirika okooye era ensonga kinasazeo ne nga nti ngenda kwogera
ku makyambadde nina okubyogerako wali emusime ate n'atuwa version ye kuba kati ekituufu ekiriwo kale ne be nandibadde nga nsasuddwa waliwo ekyogerwa ekitabaddeewo omuntu yajja yafa because omuntu yajja yafa okitegedde the father ayogera the mother ayogera the family ayogera kuba waliwo omanyi woogambira omuntu nti oyo yalidde nga bekikwatako teboogera naye gwakipika ennyo gwayogera onfuna kyenkugamba nga boolaba haaji be baamusiba nga tetuwulira haaji kyayogera because okay, well, definitely ali mu kkomera naye nga te waliwo abali ku front wano batokota awo soologa nti omuntu yakola ki so kati ebisigadde be yaŋŋambye ekyo of course nebiri the costs of fame and success as like well let me leave it at that kati ekyo nakivuddeko era interview ejja okuddako yeeri gyogenda olaba wali eya Zubeida awo kati naggaddewo kuba kati okujjako okwagala okubeera nti nkyesiba ku muntu nina ekizibu kimu the same thing happened ku bino ebintu bya rape nabeerangawo mumukuba bengezaako baga mumuleke okitegeera ate beyavaayo yayingira I don't know abantu kale oluusi bembeera njagadde ennyo ate oba babeera simanyi oba abantu be bandaba babeera balaba nti mbaagala nnyo then they choose to manipulate me in such a way ne kati ebyo byawedde abadde asigaddewo abadde Bryan White kati naye yagenze kati yo chapter njigadde sikyalina bbanja lya muntu sikyalina laavu ya muntu nti oli yanjagala nnyo ne sitamwagala nnyo kati ezo enzigi zonna nzigaddewo kati ndi wano benti nfunye bulungi kati ndi wano benti kati ekiddakaawo kyonna at least ensi na komenti z'abantu nazirabye ezisinga ng'era bonna bagamba naye omusajja Kasuku obedda Kasuku yagezaako kuba nga awumbawumbako naye ndowooza yawulira bubi ndowooza be nakolayo interview nga njogera ku bintu bye ate interview ere ate ali mbi kuba namugambe ye obuliri ye abweyalira abwebaka muzungu agamba you laid your bed lay in it okitaye sleep in it now kati nze baagala nkole ki ekyo kyebuuza siriiyo omuntu aŋŋambangako byakola siyina kyemmanyi buli kimu nawulidde kipya naye nga nina soft spot y'omusajja yalengezaako okukola ki naye Kasuku yabadde omubi kati eyo chapter yawedde kati buli kyenaaba njagala okwogera ngenda kyogera nga siyina ŋŋamba ekirungi ye yabitandise ekirungi talina kyanfunamu era abaddewo mu bulamu bwe nga tetwogera nga gyali nga nange gyendi kati obulamu bugende mu maaso kati ffe katukole coverage yaffe nga betugimanyi however nze njagala mugamba ng'abadde mukwano gwe ensaagi jjeko amaanyi ekyo nkimugamba gwoku nakimugambako lumu ng'ali eruzira nenkimugamba nenziramu nenkimugamba olulala era awo waliwo ebyali bibaddewo awo twali tetwogera waliwo ebintu bye baali bamukoze awo naye ngaeyo time tetwogera nemugamba Bryan abannayuganda nze nga bembamanyi bajjeeko amaanyi abannayuganda tebabakakasa eyo interview yabadde tagikola it wasn't necessary ebintu byabadde bigenze n'okugenda nga kati bivudde mu public domain bisigadde eri nze abapoliisi nayogeddeko n'abapoliisi abali ku fayiro ye lwakuba ebyo mbyogedde eri mu show gyenkoze ne Zubeida egenda ofuluma ku lw'omukaaga naye kati naye Mama Fina agamba abadde ayogera naye biki Mama Fina muyambi pull a few strings here and there lwakwati kati abo abantu bo balowooza nti ekintu ky'omuntu okufa kyangu ekintu ky'omuntu okufa si kyangu si kyangu what do they need to do let them talk to the family Bula okitegedde the state verses now nti era witness babeera family family yo beevayo neega nti tetubimanyi biba biwedde okitegedde because the thing is this according to the information I have
I think there was some negligence. Obulagajjavu. Okusinziira ku biri ku fayiro okujjako nga waliwo abantu abalala bye bagamba ebirala. There are some negligence eyabaviirako okukola ki. So unless waliwo kye bakweka ekirala kuba ekyo nakyo bakinga nti waliwo liidi endala gye bagezaako okunoonyereza unless yeki yeyo. But you know, let him talk to the family first. Eyinza kuba tagenda kwogera nabo kujjawo omusango naye okubawa closure what happened on that day because they are all speculating. Now only him knows. Omulala amanyi yafa omugenzi. Yes, asobola okwogera omulala yafa. Aveeyo kati bino ebirala byonna bye tulimu sima biki Mama Fina yagambye bamaze ebbanga bemanyi ne Bryan White ne mu ddwaliro yagenda omulaba. Okitegedde? Mama Fina genda okubagiza family y'abali on behalf nga bwe yagambye nabirayo ku live ya Kabaata agenda abakubagize ayogere nabo anyolwe nabo agezeko kubawa closure then agezeko ku bridging a gap eyo oba kitegeera kubanga Bula ne baana bano obusungu bwenkana butya omwana w'abali yafudde tagenda kudda ye mulamu asobola okuba n'ebisago mbizotwala omwaka biyinza obutawona biki naye ye mulamu akola ki. So oba taata yali musiru oba taata yakola ki oba yakola ki that closure needs to come. Oba kitegeera bategeere from him what happened kuba beemanyi waliwo ababeera nga tebeemanyi nga they are strangers beemanyi taata amumanyi maama amumanyi Family emanyi Bryan White. Asooka ayogere nabo abawe closure kati ebisigadde byonna bye baagala okwogera n'okukola bitandikiraawo. Oba kitegeera kye nkugamba as simple as that because we are talking about a 26-year-old girl who is never going to be seen on the face of the earth again. Oba tegeera so yensonga ki nkugambye nti eyo gundi gye yakoze live yabadde teyeetaagisa n'omulundi n'ogumu kuba kati ffe beyannyonnyodde nti ki kati wano saawa eno tuli mu kukola kantu ojja genda omaliriza kati gwe labayo interview ngikuwadde ogenda giteekayo ojja kufunamu 30-40k views gw'okole ssente ogende mu maaso ye anaaba avuddeyo mu ddwaliro emisango ginaaba givuddewo oba fayire n'eba egenze kuba abasirikale baabataddewo bw'atereera bamutwale mu kkooti. Wanji? Yes. Bamutwale mu kkooti. Omulwadde? DPP basanga nti waliwo emisango gy'alina owansalinga bamutwale mu kkooti bagimusomere oba afuna beyira agifune baba tagifuna agende eruzira atandika owoza. Okitegeera kye nkunnyonnyola kuba namulayo agamba abasirikale wakimutadde abasirikale wano because he's a suspect. But he's bitter. I saw the last video when he was ngaita na amuwa butunda nga mukambwe is bitter. He's bitter. That is possible. Sometimes it is post-traumatic stress disorder. Sometimes it is medical stress. What they call medical stress? Medical stress. You know, olusi dagala, olusi n'okubeera nti kati just ali mu kasenga ako. Tasobola kwetaayanga bw'ayagala okitegeera. Ebyo byonna bituuka ne bikola ki? Ne bikuwunzaamu. Era n'obusungu. So but katumusabire abiyitemu. Alabe bwana abiyitamu. But family ataleme gikomerera nnyo agezeeko gifuna let them find closure. Kive mu ddiiro kati bino ebisigadde byonna era nabimugambanga nnyo luli Uncle Bula bano bonnyonnyola tebaagala bimanya ekiddako bagenda kukolamu zi challenge gwerinda naye bo kati olwo bagenzi era tunaagenda oyingira Mande nga byagwadda katola nti wano twogera kati kankuseseyo ekintu kimu tuyinza okuba tuli wano ne wabaawo kisitole ekibaluka n'olyoka olwana ne interview eno n'olyoka otegeera gy'obaliddeko okugulawo omwezi nti kwe busiraani kwotudde story nejja ekibozibozi kibaluka wano oyinza okuba oliawo olweggolo ate Bobby bamututte sima yawa
internet yonna nedda ku ekyo n'olyoka olwana nakyo naye kati nga be wannyonnyodde kati ate bagenze ku birala naye nga tegga okyali mu scenario yo so kati bino ebintu ebisinga obeera olina bihandolinga eno you know underground kyekisooka ekyakulala nze sikyagala kuddamu banvuma wabaleka buli muntu akole kyayagala ate nze kati omuntu banvuma agenda kunzijjako ki tekiriiwo okujjako benda nga oli ali persistent alemeza oluusi nzija nenjagala omutegeeza nti nkumanyi but byebyo nno my brother nakusomweza 29 friends of Shalom Vulumula onya boshayi munafu maguzeeke meza 2 yesimbye ku bwa Kampala baba yesimbye ku chairman MP banya Kampala mu mwaka lulu nze yanguzeeke meza kati mwirawo omubiri na abantu abagamba kati Kasuku osiba ko luzuro okuba kuwadde obulango ye yamuwa gwe tuwamuwa anti kati abantu balina otegeera ekintu kimu tuli mu mbeera yanfunira muwa thank you you see we have to embrace politics of survival. How do I benefit? Abamerica mwe bali. Abamerica bajja kati ababa industries bikyabo abakola pollution. They facilitate bavayo ne bagamba tuwagira Trump because by associations zabo. Ne bagamba tuwagira Trump because atukakasiza bino ebalete bya climate change sima biki byonna tagenda bikola ki bikiriza. Era yo Trump be yakwata obuyinza be yagenda mu climate change summit yabagamba muri mu kwerimba tebijjali ansimbi kuba waliwo abaamu wa ssente abaamuteekamu okitegedde kati olina okwebuuza nti gwofuniramu wa bw'olaba ng'ono yagenda okuzimbira eddwaliro yagenda okuloobingira ekyo kola ki kati nze njagala omuntu agenda okuntegeera nti one either ampadde ssente mu bulango n'ateeka obulango bwe ku kyano yange nemanya nti luzzi namufunamu miliyoni zange oba 3 oba 4 yampa obulango mulangireko ekintu kye basi Honorable Munyagwa ampa akantu buli week even before kwesimbawo okitegedde kati lwaki ngenda okuwagira omuntu omulala nga gwe manya ali wano okifuna kyenkugamba kati Shamimu baba yakuguzeeko emmeeza 2 ng'abalala bamwesimbyeko era babiwulira annyezeeko babeera kati mbukati godde kubali abalala okuba nti ki kati nawe wano ofunye omugabo gwo Shamimu baayitamu toyina kyomuganja 1-on-1 twogera abanyakwangwira so abenna Kampala mwenna mbasaba kaluka Shamimu nanfuma mukamumpeere abeera mbaka mu parliament abakyala 29 November tuli Kevin Agenze Tsasi kuingira emitwalo 5 2 milioni 2 emmeeza mujje tunyumirwa friends of Shalom Vulumula abayimbi bonna kyaza abagenyi bafe ango kukuwa tugamusima ku lunaku olwo nade ngenda bweru nosazaamu ennyonyi nembisazaamu abantu be Dubai mujja kundaba omwaka ogujja oba mu December so for now kati nabivuddeko tusooke tubeere ku Vulumula Beef Organic bulijjo twasiteeka mu ssente njoka ya Senjobe wakabinyo ajjanja besabutonde ku 0752602427 abasajja mugende mufune wake up call gwatangala mutsana kukosa ku masturbation swanga mutsawe nkubakamu gendo wangaze eddakiika 9 nezigenderamu abatunakalibu musomi wa dduwa genda abiri mu papula ziganyo libweru omulimu obufumbo utabuse ne business tetambula bulungi bakunamba esimu eri wansawo amasutu kajja antugaje stock Ivory ku G19 MacBook laptops tablets esimu z'abantu kanika amasimu ya face size yazimba battery screen replacement bakusimu awo obenga otelera twanza nyo anko kuku yebuga sukana kwale ku debi yadde ku kamera ne beka musibe bulungi musule bulungi mwera